Popin Media. Those are really so good at my crazy and I don't tell you. Father, I get it. Nagamba. Nti omukulu n'ayagala eddiini ne politics. N'agamba ffenna yatubatiriza mu ekereziya ate nga mutuufu. Taata wange yatukanga ekiseera ndowooza nga bw'omugamba ku mikolo ebyajuzi waliwo omuganda wange yabadde alina siniya nga tumunyonyola talina livers yeetaaga engoye n'agamba otegeeza nyo ebyengoye enjeru agenda kumala kulya ng'amanyi agenda ku communion kubanga yagobereranga era tutola mu masomero g'abakatuliki tyomala omudiiga ogusooka ogwokubiri paka kukola ki era nga bwe twali tumwetanga nga teyatuwogganyanga ogenda okulaba ngaakoze eki okujja mu kyaki nga yasooka otukonkona buli sande tubadde tulinanga okukola ki era ne ku lunaku lwagenda lwali lwaki nga bwe yatuleeta okubatizibwa wano mu ekereziya katolika kitegeeza nti wano waasinga okwewuliramu eki ekereziya nyingi ezamukayanidde nga zonna zaagala zikole ki kubanga buli we yabeeranga oba aliwa ku sande olunaku olutuukidde gyakeera ku makya n'agenda n'akola ki era muganda nga omyadda ngamba senga bwe twamaze okusaba senga zaamutadde taata wange katonda abadde yamuwa omutima ndowooza mu famire eka yagulina simanyi abanaffe yamutuwako nga tunawuzuula naye abadde ye muntu atanyiiga ye muntu atalina mulabe walubeerera kati nga bwe mbadde nakulaze nga manyire bimulangira naye dadi twakoobwa lwaki abantu batunyigiriza gwe n'otakola ki era nga omugamba bwoti aseka musesi oba oli amukoze eki ogenda mulaba enkeera nga muli kusimu helo kino era ng'akwata ng'akola ki nane tumugamba nga dadi gwe tolaba naye twatuuka ffe nga talingawo nga tumwogerako nga yetugamba ndowooza katonda singa wange yamanyi obbinga amenyo nti omuntu katonda aba alina engeri gye yamutonda gwe ne kwayagala totokola ki kati katonda yamugumba n'amuwa ettaka nti ye talina kubana mulabe walubeerera alina kwagala abantu bonna kiki era nga tumuleka nga tuwulira nga abakubira nga olwaddala nga tusirika naawe oluusi bw'osaana ng'oli yakikukoze kati nga naffe alinga tandisa ogituzimba muwadde ffe twete tunakikola ki so mukama katonda twagala okwebaza kyekiraga ekyo wakiwa taata wange era misa nga bwe mbagambye nti abadde agala nnyo misa kyandinuma ennyo okulemerera okufuna misa eno kwebaza nyofaali olw'okuba abadde ayagala nnyo ekereziya bwe yalaba eno eyaffe eyanamagabi ng'eri bweti nungi eri ebbaala yagenda okulaba nga ekereziya ki ntono neyeekolamu omulimu era abadde azimba ekereziya bwaguga abagenda okuziika mugenda kukyala mu kkubo nga mujja abadde agizimba nga nnene bweti wadde afune tagimaliriza nyina ekisuubi katonda ajja tuba obuvumu tulina ekituukiriza gyetaata waffe njagala okumaliriza nga njogera ku nsonga abayogedde ebingi ennyo nadde saagala byogerako era mama nga ngamba bireke tobyogera naye njagala nkyalukire mu biwandiiko mu byawandiikibwa babyogedde bingi byonna byatutuuseeko naye bayibuli egamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kyakola lwataatabakamanamuzetisa era ng'obuuze munembe mwena abatuwadde binaye mutuwadde abakungubazi mwenna abali wano tubeebaza mwewale kutwagala mwewale kwagala kalangwa Kaliisa Moses. Alex. Chairman ono agambidde wano kyenyinza okubagamba nze ndi mumativu nti eggulu yaliyingidde maze ewiiki 2 nga nawaliwo ekintu kye bayita otulo nga twagana kati mukulemerera okwebaka nasalawo nga mpulira ekintu kyeŋŋamba saba nga nsula nsaba naye nga simanyi nange lwaki nkola ki
nga nsaba nenfukamira nensaba nengenda kuwulirira mukuteekako emikono ku mutwe nemusabira naye nga simanyi lwaki naye nga mpa ekintu kiŋŋamba saba. Accident nagifuna bwato kati tuzeeyo kukolaki naye ekifaananyi omwami wange kyabadde nakyo kindaze omuntu agenda okufa bwabere abadde yakyuka nga naye nange simanyi kyamukolaki nga mutunulira nebuuza kiki naye ate nempulirayo mwoyo aŋŋamba okusaa era ekifaananyi kye kyenalabye kyanjigiriza era kati nsobola okuexperiensinga omuntu agenda okufa. Nze bulijjo ndi musajja naye this time nkyabadde beyond nga simanyi lwaki otule ewiiki bbiri nga sitayadde okusumagiramu bulungi nambuuzayo kiki lwaki teweebaka nemuga simanyi naye ate siina wannuma siri mulwadde okimanyi naye nga bwentunula nva ku buliri nenfukamira wansi nensaba nenzija bayibuli nensoma nenfukamira nensaba nengenda nemuzikwatako nemusabira naye nga simanyi lwaki kyenva mbagamba ti omwoyo wa Mukama yawaniriza dda mwami Kaliisa Kalangwa mu ggulu bwekiba nga Katonda aliwadinga abantu abayamba Katonda agenda kuliwadinga kubanga bwekiba kiyitibwa kuyamba nkakasa mu ggwanga muno emyaka gye nina sirabangako muntu abadde akola byakola era nga byebimu ku bintu ebimuleetedde okubeera nga bamu bakikozesa omusiiga omubi ng'ate tabulina baleka okwogera ebirungi nboogera ebibi naye nga Jackie waga nti bayibuli egamba babasomye okubanga byebakola tebabimanyi Katonda omuyinza w'ebintu byonna bwe waba nga waliwo ensonga naye nga tenzikiriza nga teriiwo Mukama omwoyo gwe agulamuza ekisa n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebeekere emirembe mwebale nnyo. Kasanda namba 6 ye mwami Kaliisa Ebbaale namba 7 ye mwami Mwonge Andrew w'Ennamagabi ate namba 8 ye bebano mukyala Nakabuye Oliver ye namba 8 namba 9 Lundi Rose